iganga alien skin bamukubye bakubye amabala agwe alien tukulabisiza ne obadde ongambye tubite ayogere time y'okuva ku stage ate nayagala okulabisa kibanda okulabisa president w'abantu n'atamanya nti eggaali ya Kyagulanyi eri wonna. Bamuyita Kyagulanyi essentamu Ssebagulanyi agava mu bitundu by'Ebusoga ku mukolo gwa NRM ba foot soldier babadde awo kumpimpi alien skin kigambibwa bwe yadde afuluma ava ku stage yavodde omukulembeze Kyagulanyi Robert Bobi Wine era nga wano baripota nga sinabake kuwa Kasambe Kasinga ng'akubwa njagala osokolabe ababadde ku ground nga bakakasa nga bwentandise nabo nga babadde bakakasa nti emotoka emu eweddewo era nga bano ba foot soldier abadde agezako kubanga abayisamu amaaso sokola egege nga wagira Bobi Wine awagira alien skin mulimu clips alien skin yasose na performinga bulungi nnyo ew'omukulu ayitibwa Robin Nabbanja Prime Minister era wano bw'amaze okuvula Kyagulanyi bibi ne bibaddewo nga akubwa ne tiimu ye. Kudanga muno okujja iganga olifala nnyo timbisi ombu CDF atoyina kyo tugamba gwe alien tukulabisiza ne tukulabisa tambuza video tuli yiganga naye abantu beyiganga bali solid mumanyi ekibadde eyiganga obudde buno muganda wange Kadugala Jose Soko bibagambe wali tubadde awo waliwo omwana wa NRM abategeseewo ekikolokola awo ne bayita abayimbi babadde mu kisaawa awo ku yayiganga bamanyi ku kanso abayimbi ne bajja bangi kwe kubadde ne Kimenko yayita Kimenke alien waabwe atuuse abantu ne bamuwa time ye n'ayimba vuluguwe kati eri wonna abavubuka babadde bakuumye emirembe. Of course abadde tanayogera ku kigambo kisomooza naye oluvudde ku okwata nga abadde ava ku muzindaalo n'agala alabise kati mukulabisa abaana ne bagamba kati wano tovaawo koyogedde kweri erinnya simanyi Bobi Wine biki alinga ayagala okusosonkereza abaana ne baggalawo geeti ya kanso bagaddewo kanso ne gukukula jjukira popite badde eri mabega gukukudde era kyemanyi ajja balaga motoka ye yonna bagiyuye endabirwamu eya Bulaka abagiyuye ate nga n'abalala abaana bagendedde ku bisagomba yiseeko ku Bowa Hall nga balina mu kweyozaako ku musaayi eyo yeyiganga mujjukire president kyetuvudde kawe mabega atugamba tukole eggaali watugamba tukole eggaali bano abadongo boye bakola ebintu byabwe abamuseveni baba bamanyi abantu abazze baabwe kumbe baba bazze kusunaala kulaba kyekigenda maaso kati alien skin abadde amanyi ali mu ba NRM abyogerera naye baba kye bamukoze emotoka nziyisiza kuba nawe mbadde ntuuka ku nsonga y'okulaba nga tumobilizing eggaali z'Ebusoga so tubagamba mugenda kukiwulira mu ddoboozi lya Kyagulanyi bajatula bakimafiya wali muzannyo tozanyira kulinnya Kyagulanyi mission kuzimba ggaali dede iganga gye tuli Kagubala nti tuli ku mirimu gya ggwanga baana bayigalandi lozo tulabye kimafiya boy oli mafia boss nayo tulabye kimafiya bajeta igalandi bajja kululi n'otuzoleya tukulazeeko nti tuli babi nnyo afe bajeta igalandi geno manyire bali abadongo segera ne waffe tuli babi tuli balala mu boy tukulabisiza paka kuwulira bobi nera okomawo jakulabisa oja tukakasa oja kiwulira fe tuli babi naawe ozegera si efe bali bojogeri mu city no bilala mu boy bombo clat babayita aba Julie Potential Organic Products era nga bakuleetedde products ezakabye waggulu awo enamba eyonkosa banuwombefu sooka ogikubeko ojja kumanya ebisingawo abakulu abo bakuguka mu ddagala ebyeddala sooka bakoleko mu ebyo bye bakola era nkusaba ku video kati wano alien skin my goodness sooka onyumirwe ebimutuuseeko
Katipande gatali gamani. Mani zimwena mudemu. Koyo, bambeni. Bonamba nikema rega. Abatanga yonjanga okulu ku stage babuza mwaka wangu. Wana rebano kubanga atufuna. Sente zino okugwayo. Shoti ni. Mima shiro tamuliko. Omukwano wano kuba kutabusa ebyaddala. Ashiteka ida ngoga hii. Yasala da! Tuliyiganga! Akuteko katono. Asumurudeko katono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Congratulations, bakwize mu parliament ebisanda bisatu. Abana wa Saudi ebisanda bisatu baliwa. Waliko omukono bisanda bisatu. Omutamivu omutegeera kujalibu. Ono yafuna jalibu, yafuna obulungi, yakwaka maiso. Tumwongere. Owulire ekyendoga eraja tokitegeire ekyo. Niweko mama obikomi. Mwebale ino, mwebalire erala, Sauda abeewo. Chesido uncle. Sauda Amaina Gande, Veronica, ni mwikiza wa parliamenti East Africa, echinde sawano, kusabira wadala wa Sauda Kalulu.
kubanga paredi eyo kikulu nnyo ku lunaku luno. Alien Skin mukwano gwange akimanyi naye nja kusaba asonga kina wenda abanyimuka okuta baana imwe ekibeire iganga Alien Skin bamukubye bakubye amabala abawagizi bamugobye bagobye Alien Skin oti baligobamu ibi eiganga waneeno kye bamukoze